Omwezi guno Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga lwagenda okuweza emyaka 10 ng'akutte eddamula y'obwakabaka bwa Buganda. Naye wadde bingi ebikoleddwa mu myaka gino 10, waliwo bingi Katikkiro Mayiga byayogeddeko nga ebimulumiza omutwe era ne bimulema oluusi okutaggulula. Katikkiro Mayiga anokoddeyo ekyamaka g'omukulembeze w'eggwanga obutasasula busuulu ng'ate n'ettaka bakyaliganye okulisasula. Kino agamba kibadde tekinnamutambulira bulungi. Endagaano yazza ettaka lyaffe era embuga ez'amasaza n'amagombolola zaddira mu ndagaano ya 2013. Ebyobutasasula busuulu mbibagambye. State House weetudde ettundutundu ttaka lya Bwakabaka. President yagamba nti bagenda kuligula ensonga bukolokolo so si kupangisa oba kukola lease. Era ne mubalirizi wa government gwe bayita government chief valuer n'agereko omuwendo ogusaanidde okutusasulwa mu ttaka eryo naye tebanaakuzitusasula. Mu bufu bwe bumu Katikkiro Mayiga yeekokkodde disitulikiti saako amagombolola agakyakozesa ebizimbe by'Obwakabaka kyokka nga ne gye buli eno gagaanye okusasulira ddala obusuulu oba okwegula. Ne bakolerawo emirimu. Awo nno y'enteekateeka eyo gye tulina tuviira katugambe nyinza okukugamba nti disitulikiti y'e Masaka ennyumba ya Pooki neyitibwa Buddukiro baagivaamu. Kwekwamuka kwengambye nti mugende ne bagivaamu era kati Pooki n'ennyumba anaatera okugimala okugiddaabiriza eyitibwa Buddukiro. Bano Katikkiro abawadde amagezi omubadde n'okubaviira mu bizimbe byabwe. Tubagamba ebintu bisatu. Ekisooka mutuviire. Ekyokubiri oba temwagala kugenda mupangise ng'omupangisa bw'abeera mutusasule. Ekyokusatu muyinza okusaba liizi. Era abamu basabye liizi ne tuzibawa. Mayiga mu bamu ku banokoddeyo abaagaanira ddala okusasulira ddala obusuulu mwe muli poliisi n'ekitongole ky'amakomera era bano ng'akyabatunuulira nkaliriza. Olwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga abadde asisinkanye bannamawulire okubategeeza ebintu bwe bitambudde mu myaka 10 gy'amaze ng'akutte eddamula. Mu birala Katikkiro byayogeddeko nti bikyamusoomoozezza mwe muli ennyanja ya Kabaka nti esengeddwako abantu bangi ate nga buli omu agamba alina ekyapa kyayo. Ennyanja ya Kabaka eriko abaagisengako. Akati abo bw'oba tonna basengula pulaani ze twali tulowoolezaamu ziba nzibu. Ekyokubiri twali twetaaga pulaani ey'abakugu. Abakugu be bayita technical. Kubanga oyinza okuzimba ku bintu ku nnyanja n'ozibikira ensulo zonna n'ekala n'okkala. Twali tetunakola pulaani eyo.